olunaku lwaleero tugenda kuba twogera ku ezo ensonga ezikutte omubabiro mu weekend eyo gye twakakuba amabega mwe muli n'ensonga za Catherine Kusasira Big Eye okuba nga bagobeddwa mu kuziika kwa taata wa Walukagga. Kuba essimu oyogere naffe naye nga tetunagenda luuyi olwo njagala okujjukiza gwe wenna anyumirwa akazannyo k'okusiba ku mizannyo egy'enjawulo. 1xbet ye kampani yokka erina odds ennungi ennyo ate ng'ekugamba etya nti bw'oba waakaregisteringa ku 1xbet ogenda kufuna bonasi y'ebitundu 200% ku deposit eyo gy'osooka otteeka ku akawunti yo. Kilikinga ku link eri mu description ya video eno obe nga otandika olugendo lwo olw'okubetinga ne 1xbet n'okufuna bonasi yo eyo. Okukireiminga bonasi yo kozesa code 256C obe ng'ofuna bonasi yo ku deposit eyo gy'ogenda okuba ng'osooka okuteeka ku akawunti yo. Njagala okujjukiza gwe wenna abetinga nti okubetinga kuyinza okuba okw'obulabe eri obwongo bwo ssaako n'obulamu bwo ate nga tekukkirizibwa eri ababaka wansi w'emyaka 25 ate naawe abetinga njagala okikole responsibly. Njagala okwongera okujjukiza nti 1xbet eruŋŋamizibwa Gaming and Lotteries Regulatory Board eya Uganda. Ali ku ssimu asoose olunaku olwaleero yogerako naffe. Hello. Alo baba. Wanji. Susu. Okoba otya muna? Ndi bulungi ogamba otyo obadde obuze obimanyi. Mukagwawo omusada wa Kyabazinga omulunzi w'esseeko keddakola mwembete. Omutyamye w'okuyiga enge wano e Bugembe. Kulikayo. Muganda wange. Nze ndi mpulubayina amasano. Era ndi bwamukusegansa ya wano wendi baba. Eikomera tiriboneka. Babaire balowooza tijja kuvaayo. Aye muganda wange omuntu akwendeza eikomera aba ali kwendeza kufa. Mbimanyi kituufu. Era nasazeewo okuba omuntu omwikwekamu tijja kuwoolera iwanga waire naire n'akalala kati. Kituufu kiraga omuntu akuze. Tijja kwebaza supiika omuyaka Anet Nanduja olw'ebiteeso ebiyaka bye yaleese eby'omulembe ebyandikiririza okuba nga nva ku mwikomera bandekula. Mukulu na Anet Nanduja ki? Anet Nanduja supiika wa parliament omuyaka. Anita goyita Aneti. Anita. Ekawena. Nze mbaire mpulira Aneti. Yandetera okuduuba nti oba Anet Nanduja ono omwembi. Ne yalira ogufa ogw'ekitiibwa gutyo mu iwanga. Tabanga bitex yagambye. Wanjisebo. Obanga oli mu ikomera oba osigaire solo. Abantu bona boba olowooza nti bakulowooza ku baba babati bakayenda kumana. Era oboozira kyojja abakoba. Kiri kwenda kuyira mu kujana mu kyalo. Ezira muganda wange oba muganda oba mukwano gwange niwe oba iwe tyejja kuyira mu kumbonako. Buli kimu ekyange ndija kirekera famire yange baganda bange bona bandaze omutima. Ate baboneka babaire bandogera ku ebikyamu mu kyalo eyo bwemberere mu ikomera. Olwo otegedde otya? Oyinza naloota nga bali kundogera ku ebigambo bingi. Tyenda kubona ku muntu wa famire yange nkukobye yenna ava mu kyalo. Naye juzi wado mwannyuko Latifa yagamba olina abaana 8 era abaleeta. Abaana bona mbaba waire era mbawaire oyo sister wange oyo. Ekisooka kyene yali tazaala. Abaana 8 bona njaba mulekera yeyagale. Mwani naze Latifa. Nkoba iwe Latifa. Lekerawo okunda samira kwe ebigambo ku radio yeiwange eno. Era bw'onairamu ojabo netimvamu. Ozaako ki kati? Ndija kuyigalira mu ikomera weno yegensi obona ensi engeri gyenizeemu nga ndi mwituda. Ate tijja nakuba wano Uganda. Oswaire ino bw'obolowooza nti mbale nja kuba wano e Uganda onkole ku fiitina tijja abaawo. N'olwekyo omukazi oyo Latifa aneesoniwire irala. Mwannyoko kati olaga wa ozaako ki kyekiddako tubuulire. Nija mu Ukraine kulwanisa Balasya. Susu Magic oyagala genda Ukraine kuba mundu. Hello. Siyinza kubikkiriza.
bayaye bagwi baddalu baani abalonze sipiika omupya Kiwulenge nze mbadde nkyakuba kampeyini kyokka bo ne balonda campaign obadde ozikubirawo bantidde obadde ozikubira wa campaign mbadde nzikubira Luweero ene katikamu ku bantu ba wansi omu ku omu mukulu abalonda babeera ba MP be balonda si bantu neeno waliyo MP waayo lwaki tebalondedde wakaawe naye lwaki otutawaanyanga mazima lwaki otutawa nze Kiwulenge Piriton omuvuzi wa takisi wano e Nansana ku Yesu amala meeya tubbi 2026 twakutegedde dda ssebo nnina ekibuuzo genda mu maaso mbuuza singa sipiika wa paaliyamenti afa ne balonda omulala ng'eyafudde tannaziikibwa balonda obwokubiri ekyo kituufu baba balina okulondera wakirabye singa n'oyo omupya gwe balonze afa bali ababiri nga tebannaziikibwa balonda obwokusatu amateeka era bwe galaga alina okulondebwa singa n'oyo gwe balonze afa nga bali abasatu tebannaziikibwa balonda obwokuna naye kikyo lwaki otuma ekibuuzo kyange balonda omulala singa owookuna gwe balonze naye afa nga bali abaafudde tebannabaziika balonda obwokutaano naye lwaki totuleka lwaki totuvaako nziramu halo Sebo, wangi sebo omusazi w'ekajja nsinze ntuuse. weewaawo obadde obuze abantu badde bakubuuza Badde mu liivu. liivu yaki Olowooza sirina birala bya kukola okuggyako okukuba amasimu ku rediyo yammwe. famire ye egamba ki abaana n'omukyala Simanyi oyagala kubalya. Oli musezi. genda mu maaso seba Nze nga sikubuuzangako abeewuwo bwe bali. Nsaba abagenda okukola ku by'okuziika omugenzi olannya beefuge. ate batya Bateekawo obukuumi bungi lwaki kubanga abadde muntu w'abantu. mbadde manyi ogeragamba kubanga mwabasezi mulina bwe buzibu bwa bannamawulire bwe mulina kutusibako matugambuzi kutuulya esango. Olowooza tetwawulidde bwe bagambye obuwango bw'abakyoli bwe buli eyasse omugenzi akomawo ne yeeroopa. Bwe kiba ng'eyasse omugenzi omuzimu gusobola okumunoonya olwo eyalidde omugenzi olowooza taziikuula n'alya nga n'omuzimu gumutunuulidde. nawe ku luno otiddemu Simanyi olowooza ndi musiru sirina magezi gasobola kumanya nnyama enaaliika n'etaaliike. mpulidde Ye ggwe oli waddi? nze Nze nkuwulira. Mbuuza tukulya ddi? halo Presenter. wangi nnyo Nze Maama Joan omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wano e Zirobwe ku ffaamu y'amajanja.
Alright, agamba atya leero? Ekyatuuse ku Big Eye ne Kusasira Kusasira okugobwa mu kuziika kwa taata Walukagga e Masaka nga mazima ddala tebalabye na ku mugenzi bw'abadde afaanana. Mu Lungereza kiyitibwa goodbye die another day. Wangi? Owabula wasoma? Yes. Nasoma ebintu bya holy matrimony studies. Nabyo byakuziika? Yes, bintu biri awo bya Holy Spirit okuziikibwa mu kitiibwa. Ole. Nkutidde. Toyinza butantya. Kubanga gwe ebintu bya Holy Spirit bikutawaanya nnyo. Nze nkuwuliriza buwuliriza nenkakasa nti oli empty handed. Omutwe temuli kintu kyonna. Ate nze nayagadde okutaasa Big Eye ne munne. Naye nenzijukira nti boogera bingi nnyo. Wabaddeyo ku gundi kuziika? Nze omu ku babadde wali eri mu VIP okumpi ne principal. Nayagadde okubataasa naye nga bonna tebalina yadde akawoowo mu njogera. Ng'owulira tebalina aromatic entertainment. Akawoowo mmye. Ate nze neewuunya mazima ddala lwaki Big Eye takyusa linnya lye. Lwaki? Yessaawa yeeyite small eye oba eyelashes. Nga lwaki? Mazima ddala omuntu eyeeyita Big Eye naaba nga tasobola yadde okulengera nti gy'alaga waliyo ebizibu oba nti waagenda wandibaayo obuvuyo oba obucupa. Kati awo eriiso eddene liba limuyamba ki? Naye bambi kibi nnyo okufiirwa abantu ababiri mu nju emu. Baliwa? Baani? Taata wa Walukagga ne Jacob Olanya. Omu yabadde wa mu Northern Uganda, omulala wa Masaka. Ndowooza musajja gw'olaba obutasoma bwe buluma ng'okuze. Gwe tokimanyi nti one Uganda, one people? Thank you for watching our video. Now, have you registered with 1xBet yet? In case you haven't, you can do it right now for free. 1xBet has introduced a new promotion, the Hyper Bonus Promotion. Increase your profits through the Hyper Bonus Promotion. Get up to 250% bonus by placing accumulator bets of 4 or more events with an odd of 1.2 and above. Remember, the more events you add to your winning bet slip, the bigger the bonus you receive. To be part of the Hyper Bonus Promotion, join 1xBet today using the link in the description of this video. Don't forget to read the terms and conditions before you start betting. What are you waiting for? Join 1xBet today.